All right. Oli live ku Vast Strange gwe ssebo bannyabo atulaba gy'osinzira okuba ng'otuwachinga. Na buli kati bannayuganda bangi nnyo tebakkiriza nti Yoweri Kaguta Museveni okulangirirwa ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda tekyali mu butuufu bwakyo. Bangi nnyo bakyakalambidde bagamba nti yabba obululu era enziba gye babbamu this time round teyaliiko yadde n'akabuuza. Now, tubadde tubiwulira nnyo mu bawagizi ba National Unity Platform naye ate kati kirabika ekintu kyongedde okulinnya level. Honorable Ssemujju Nganda omubaka wa Kira Municipality ng'ono yeesimbawo era wabula n'akubibwa akalulu munnakibiina kya NUP George Musisi bwe yabadde ayogerako eri eggwanga yavuddeyo n'ategeeza engeri Museveni gye yabbamu akalulu oba obuwanguzi bwa munnakibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Njagala owulirize Ssemujju Nganda ate tukomewo. Please don't just watch, endeavor to subscribe. Kati mubeera basibe nga naye musibe. Kakati aba opposition waba alwana n'opposition munne kubeera kulwanira bwakatikiro mu kkomera. Bwe mubeera nga muli baluganda nga mulwana mulimu abantu abanyumirwa okulwana. Toyinza gandi okuba abalwana ba Luganda tebajja kufunako sayidi banyumirwe. Okay. Ne mu bakuzaala nawe era mubamu awagirako oba mukulu oba muto yakukuba. Wadde muganda wo. Okay. Naye bwe mumala ng'ate mutandika kunyiga bisago. Abatali ba Luganda nga n'okwetambulira beetambulira. Nakulego n'abadde ekitalya. Kola Muwanga Kivumbi. Ogezira omulambulako. Muwanga Kivumbi muganda wange. Okay. Kivumbi Muhammad muganda wange namusange Makerere 95. Twasulanga mu kisulo ekya Micho Muwanga nga asula waggulu first floor nga nsula wansi ku C. Okuva olwo ne tuwangaala okutuuka olwaleero. Okay. Nekino kamanyindo tajja kunyiga ne bwe yali agenda okufuna omukyala. Abantu abagenda twalinganga 8. Nze Dr. Bayiga Mpuuga Medadi Lukwago twalinga 8. Okay. So kati olulimi Muwanga bwayitamu mu mbeera gye bamuyisaamu bunnumanga muganda we kyengambye nti mbeera mulwanagana ye anyumirwa abalwana ne saidi agifuna n'enduulu n'akuba. Kati ntya nnyo mu biseera bino okuddira obutawangula bwange ne mbufuula ekikulu ne nnoonya ne baani ababadde batampagira nga bannwanyisa kitujja ku nsonga enkulu. Tuwedde mu palamenti akawungezi k'olwaleero Ssenyonyi n'atugamba abamyuka ba Kyagulanyi 3 Kivumbi ali mu kkomera. Okay. Ono bamuyita Rodriguez ono wanuupa natu Zedriga. Kamugisha baba Kamugisha. Wa Western. Ne komyali babasibiddemu tebalimanyi. N'abaana abalala abagenzi bayoolebwa. Nkugambye meya owa Nuupu tumazeeko akalulu ekira twekuba enkokora. Naye kyonga nti ffenna tuli mu kkomera yawangudde ne bamubba akalulu. Ne bakansala abanga ba PFF 2 Grace Mpijja ne Badru nabo ne bababba. Eyabadde abba nga tataliza bw'ayagala okubba kuba PFF ng'amubba bw'ayagala okubba nga batulyanga bw'oli emmere no kati wano kandyeko ku nakati. Okay. Kanumeko ku kifi. Kino kibayigiriza ki ng'opposition mu ntalo ze mulimu ne struggle? Twagadde tetubimanyi. Kati oluganda tuyize kubanga tuwadde tetumanyi. Anti mubadde mwekuba buli omu akuba munne buli omu alya munne. Obutonde bw'abantu singa tetukola ebyo singa tetuli bantu. Kyekirwanya abooluganda n'obasanga nze lumu nga nkyali MP wa Kyadondo East nali ngenda Kabubbu eyo. Nensanga abooluganda nga bagenda kuziika natera okutuuka munda z'abazadde. Mba naakamala okwogerako eri abafunzira mu mmotoka nga waliwo abaateeseteese pickup eri mu kkubo
bwe bakwata omufu omutwala Magombe bamudusa bamutuula ku pickup ne basimbula endulu ne ziraya abooluganda babbye omulambo gw'Oluganda. Kati ebyo mu bulamu bw'abantu bwona yagala bireke kubeera ogenda Kalubi. Nze nagamba Kalubi leero utayira saagala abantu balowooze nti Museveni oba yawangudde oba yeerangiridde lwantalo zokka. Museveni ng'ali mu Nsikalwana waaliyo Moses Ali nga alina ekibiina ky'obuyeekera, mwalimu Nkwanga ng'alina, nga mulimu Kayiira ng'alina. Buli walitayagala ebyo bibeerewo ebyo, oba olina kufuna kompyuta na roboti z'oba okola nazo. Abantu ne gwolabanga nti abanupo balwanyisa oba PFF naye ate nabo munda balwana. Era kikugaana kusanga waliwo wanupu gwe babbye akalulu ng'asoose okujaganya ate wanupu nga waliwo wanupu gwe babbye asooka okukola pati nga wanupu. Kati obwo bwe butonde bw'abantu. Kuliko gye twalabye ba kansela bakoze pati nga gwe babbye ate wa kibiina kyabwe ne basala ne keeki. Butonde bw'abantu olina kunoonya nnyo bw'ofaanaganya nabo endowooza ne mugenda mu maaso. FDC ng'etandika nga tenafuna bizibu, abaali bagikulembera baasala nnyo amagezi okulaba nga buli muntu bamutuukirya bakole naye nga naabe naalemba batuukirya. Lumu Honorable Manya Mushega yali obushenyi eyo n'ategeka kyayita ekigaaniiro kitegeezebwa kigaaniiro kakoza gw'omanyi mukulu Nyankole. Ekigaaniiro kitegeeza ndowooza lukiiko kankiyite bwe kityo. Naaga ayagala kusinkana be naalemba bokka naye nga weefudisi nti bano benjagala okwagazisa bajje eno. So bino nga bw'ogambye omutonzi aga nti nayiga simala, era birimu ekyokuyiga. Birimu ekyokuyiga n'ojjukira nti olutalo lwe tulimu gwe tulwanagana naye kuffe fembi talinaako gwayagala. Kyebino nga nti eyabbye Noomaani ku bwa meeya w'Ekira ne bakansala bange yabaliiriddeko. Katuli mu kulwanagana. Kuba kyetulina nti palamenti eno gye tumalako opposition baddeyo 19 kati we tudda basigaddeyo 78 opposition. Ddala struggle ebegenda mu maaso oba Mwai Museveni mumwongedde green light n'ekibiina kye kwongera kunyweza bukulembeze mu ggwanga? Buli lwova mu lutabaalo olina okutuula ne mubaako byojja okwogera ku CBS ng'abantu bawulira n'ebimujja okuŋŋaana mu kisenge mwogerera eyo. Ziba nga ttiimu ya mupiira olwawo okusanga kooki agenda ng'avuma abazannyi nga babakubye omupiira akuŋŋaanya bakuŋŋaanye n'abamunyiza n'abagwa mu kifuba mu kisenge eyo gye enkokola gye zinyookera. Nze manyi bannaffe bonna be tuli nabo abasinga obungi abayiseemu n'abatayiseemu. Oli bw'abeera nga omutima gwe yayingira mu lutalo luno nga ayingiddemu kulwana kukyusa gavumenti ng'alutegeeza tugenda kubaayoko n'okuwuliziganya. Kubanga Museveni ne waakubba akalulu, bw'obeera nga mu kalulu kali akaggwa Kyagulanyi wafuna $3,600,000 kati n'akubba n'akuzza ku $2,400,000 mbaamu ebyokwebuuza bingi kubanga teriyo ayetamanyi nti Museveni yagenda kubba akalulu. Buli kamu kabeera kakubba naye buli lwakakubbako era wabaawo kyotannaba kutereeza. Kyova olaba bwe tuba tugendanga mu by elections nga tugenda Kirindi kakati otekugani yakanzibako atya oyinza okusanga omugaso ogwali badde ogwali omu naye alumiriza mmwe opposition mubba akalulu era agenda nti ne ku luno mwabikyaŋŋanya. Kana kikugamba nze nzaalibwa Bijaaba mu kyalo bwe najja mu Kampala omuntu nga nyakulaka omuntu akasimu ate n'akuba enduulu kakati yali eri alaba alowooza nti ono agoba mubbi naye nga ye mubbi yennyini. Byonna bisanga Kampala mu kyalo omuntu bwabba omuntu mwenna mumugoba naye mu Kampala akubyeko akasimu yasooka okukuba enduulu ababa bamugoba aba ali nabo. Honorable James Kakoza tulamuseeko. Mamira meka yakwebaza Mukama Katonda atuwadde obulamu buno mbadde ndudde okujja wano bwekyomwaka gutandika. Baganda bange bano abali wano batubeera ku CBS n'abatuwuliriza nti akalulu kawedde naye buli akaggwa tufuna ebintu bingi ebyokuyiga. Mu nkyamu emuvaaki enkolokofu naye bwe zigenda nga enkyamu bibeerawo ate awo buyinza okubeera omuze.
na nzijukira omugenzi Pecos Kuteesa yangamba nti bw'olabanga omuntu akulimbye ogusooka osirika ogwokubiri n'omulinda ogwokusatu bwadda ng'omanya gufuuse muze. Okay. So kati ani afuuse omuze n'alumbyani? kyengamba nedda so mwami Honorable Nganda ayogedde ekintu ekisinga obukulu nti bino byonna tubikola naye abantu omuntu w'enviiri muzibu nnyo. Abo nabakola ebikolwa bino byonna bantu bamanyi ekibi bamanyi ekirungi. Nawe okkiriza nti akalu kabaddemu gozobano? Of course oba okiraba olaba sigamba nti naye ekizibu ekiri nti abantu abakikola ekyo nze ndi ku muntu Honorable Nganda gwagambye nti omuntu w'envi muntu sika nti kakasi mwangu mu kifo kye yandibadde agolola ate oli mu kukyamya mu nkyamu awo kati byabadde ayogera nti owaayi akaluwalwa bakakuttemu kati bo baasanyuse. Okay. Naye tebamanyi is not sustainable. Oba ekiseera kijja kutuuka nga gwe toliiwo. Okay. Naye nga kyokoze kikolwa kibi. Ogenda mu palamenti yagala kugenda akaluko ka Monday. Sabbiiti gye saba bakadde tebakyusa ku lulimi. Okay. Kuba bannoona tebawoomerera mbere hizo okujja kuba nina abalonzi abasinga bonna ba NRM. Okay. Kakati ekikoyinsa nti kyenkuga nti omuntu muzibu ate abatembeeta independent ate era nabo NRM. Kati niweebuuza ekizibu kikivaawa kubanga wasalawo noga nti obeere mu basi kiringa kakati bw'osalawo nogamba Mwamiramu kaffe waffe mu bakatoliki ne bw'oba okoze ebibi ebisingirayo ddala tosobola kulya kagaati nga tosembedde. Okay. Ati kisoboka. Kitegeeza eddiini eyo gikakasiza n'ebintu byayo byagadde obibeeremu. Okay. Naye omuntu era avaayo naga nti naye yali mu primaries n'agamba n'akutwala ne mu kooti n'omusinga n'agamba ate wano ekizibu nkubulye Mwamiramu kankyogere wano mu Buganda mulimu empisa zetuyina ezitakola mu regions endala. Mpisa ki? Baagala bw'alinnya ku madaala n'atuuka baagala kumuwanulayo teeka. Okay. Mu kifo ky'okumubuuzaako walinnyeko ddi n'otuukayo nange mpalampe tuyina mpalaniraako. Okay. Nefuuka mpalaniraako ne tufuna obujja kituufu. Lwaki se mu Uganda let me tell you nkyogera abantu ba Buganda muwulire okujjayo ababaka abamaze emyaka 5, 10, 15 mu that institution fe abaluddeyo oba okoze obulabe bunene nnyo ku that institution kuba ababaka abo baba bagundidde balina institution memory balina nga bw'olaba nti Mwamiramu toli wano leeta omuntu omupya olabe asooka kutagala. Bulijjo mbadde nsesa abantu ne maga nti gwe ng'oyagala okumanya emmese eziri mu nnyumba 2 engenyi neebeera mu nnyumba obwo gulawo oluggi. Okay. Oziraba wonoozimanyira esooka bw'ebeera engenyi egwa mu masepiki ate eri okuba makoona ate eri etabadde engenyi ye eyiyita buyisi tetomera bisenge. abambaga nti awakula ennume tewakulemu ne bano bagendayo nga tebabitegeera. Kyova olaba mu public service yonna mu standards zonna ezikozesebwa abantu b'emirimu bamala kukubuuza ali okozeeko. Okay. Oyaga kungamba omuntu amalira emyaka 5, 10 gw'ogenda kujja otandike naye okumanya mukimanye kumu. Eyo palamenti ejolaba eriko rules of procedure ogenda okuzetegereza ebbanga okuyitawo. Kyova olaba mu the worst performing MPs avaako nga tayigedde lunaku n'oli na kigambo nakimu kikitegeeza nti taba muyigiriza n'engeri gy'ali aziika. And that's the problem we have. Bw'oba olonda omukulembeze mulabe mwaka munyeenya mulabe nka competence akatonotono olaye naye omuntu gwe nnonda tuwulidde MP bwe yatandise okwogera nti banenze bwe balwannonze mukyala wange nankyawa naye ngenda kunoonya kuba MPs. I'm telling you. Katukobewo katono. 89.2 FM. Nze Dr. Rosemary Nansubuga Sseninde ssaabakunzi w'ekibiina ky'NRM. Ntwala omukisa guno okwebaza mwenna bannayuganda bannange okulonda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'ababaka ab'NRM. Era neebaza mwenna bannange bwe tukunze. Njozaayoza mwenna abayiseemu. Era nnyongera okubajjukiza nti okulonda kukyaliyo. Ate ku Lwokusatu nga 4 February tulonde ba LC3 ne ba councillors.
mbasaba mulonda ab'NRM mikwano abanaakola ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubatuusaako obuweereza obulungi. Mukama abeere nammwe. Golden Kindergarten and Primary School e Kawempe ku Lukadde basomesa abaana okuva ku nnassale okutuuka ku ky'omusanvu mu ensomesa yaabwe